Walikwesi MTV UG TV ya fene y'omulembe y'ekigambo kya Katonda. Programu ya fene mulama ku mulama atatu guse okwogera ku nsonga ez'enjawulo eziyamba abantu eziyamba fenna. Era mulama gwa leero tuseetuka kubanga guyamba fenna abatadde Katonda. Ndeste solo manyiza programu eno nze Kakoza Muzamiru. Benda mu studio zileero babendi nabo wana MAKERERE kanisa kawe yanjulu omuko omwerinya tata Linya mpitibwa Kakoza Ronald nemuseka yogera nnyo wanyese kulira Kakoza Ronald mama wabande linya gwani linya nze kwagala morini kwagala nno mumanyi nnyo kwagala anti yeravu omukulu sebu tata sebu nga bulijjo Kayitale Tone Everest ero lyerinnya lyange erinnya eririmu obukonda busatu weewaawo mu byonna twatuguse n'omulama gwaffe leero tulina omulamu omukulu bayibuli tuzikwata era bayibuli erimu amateeka 10 mateeka 10 awaliwo etteeka erisooka etteeka erisooka ligamba nti nze Mukama Katonda wo tobanga na bakatonda balala wendi abaffe etteeka eryo olaba otya omuntu nti amenye etteeka eryo Henry Ronald Yes sir Ronald umane kuise Henry olaba otya nti omuntu amenye etteeka lya tobanga na bakatonda balala wendi omulala nti nino alimenye kati nganze ntegeranga kyenyinza okwogera olaba osomye etteeka eryo bulungi bayibuli ekijjayo bulungi nti omuntu yaba amenye etteeka lya Katonda kitegeeza aliwo ebintu byoba okola nomanya nti omuntu avudde ku ki ku mulama nga kintu kyayinza okukola ekyo tulina etwala bibiri nga tumanyi nti Katonda kwagala yes omuntu oyo buli wakola omuntu munne ekikyamu kwegamba omuntu kasaakola muntu ekikyamu ekiseera tamwagala abatamwakola ki abatamwagala kitegeeza aba avudde ku tteeka lyani etteeka lya Mukama kubanga Katonda yatonda omuntu n'omuki n'omutima gwe n'omukwano yes n'omukwano tuwe ekirala omuntu wategeera nti avudde ku Katonda ng'avudde ku Katonda tulaba omuntu mu kifo ky'osinza Katonda ng'alina ekibumbe kyakola ki ng'asinza kibumbe kyavunnamira byebyo mwana waffe Ronald byalina kasoli osinza ekibumbe ate akasoba taba nakwagala etteeka oba olimenye oba etteeka oba olivuddeko mulini olaba otya nti omuntu avudde ku tteeka lino etteeka erisooka tobanga nabatonda balala wendi nga akoze birala gamba omulaba otya nti tatuukiriza tteeka lino zendabira nti tatuukiriza lino etteeka ebikolwa like neneeyisa ennyambala yes kati awo oba totuukiriza tteeka lya Katonda gamba oli bwayambala bubi aba tayagala Katonda bwayambala obubi erinnya ly'abakale taweesa Katonda ekitiibwa yes ekirala enneeyisa yaffe okay katugeze omuntu wemba nti kale ngenda ku kyaki yes kati ngenda ku kyaki nensaba wenzirayo ewaka nenkyusa ebirala ebiva mu linnya lya Katonda nga biva mu kutendereza Katonda abaddayo ne mukola ebirala nga mumaze okusinza mulini mubayogerako nti ova wano nga tutula nti oli hole oli mutuufu Katonda omwagala naye bodde ewaka omukazi n'omuyombesa omwami n'omuyombesa n'ofuuka kirala abaana n'obakuba nga n'ova ku Katonda mulini kyageza kutegeeza tone sebo Kayitale kama wange gaziya ku nsonga eno omanyi otya nti omuntu gamba avudde ku mulamwa etteeka eryo erisooka tubanga nakutula wala wendi tobanga na bakatonda balala wendi awo wetuli etteeka lyo libuzaabuza mwanattu bayibuli ebanga eraga nti ate waliwo bakatonda abalala okiteekadde kintu ekyo ate nga tuyiga nti Katonda ali atya ali omu libuzaabuzaamu naye katulitegeere olaba otya nti omuntu afudde ku mulamwa takyakwata tteeka lisooka nti kati afunye bakatonda abalala yes nga muganda wange bwe yayogedde mpulira nga yabadde mutuufu Ronald buli wolaba omuntu nga alina ekintu kyasoosa okuwa ekitiibwa oba kye tuyita first priority kwegamba katugeze nti asooka kuwa priority sente zasoosa sente kitiibwa kwagala byonna nga asoose si bingi nnyo si binene nnyo ne bwaba mukyala wo
nga gwosoza katugeze mmuli niye mukyala wange nga gwe nkulembeza esebo nti leero sabbiiti omukyala wo n'akugamba ayi waffe mukyalo waliyo pate tugende ku pate n'osooka n'owuliza mukyala wo kyakugambye okusinga katonda kyayagala okole kitegeeza osinzizza ye mukyala wo n'oleka mukama katonda n'omuleka kyekyo kyagamba kati mukyala wo oyo bw'omufudde katonda omulala kyakugamba nti tobanga na bakatonda balawe enkola ki wendi ye waali abasamize balina katonda omulala era nabo bamuyita katonda waabwe era nabo katonda abanenya mu ngeri mukutegeera yes kati mu mbeera eyo oba otaddewo guyinza okuba omulimu abamu babagamba nafuna omulimu nini bamugamba nti ffe wano oba oyagala okukola naffe ne satadde jangu okole n'atyamu olw'embeera kangene nsinze kangene nkole aba atidde omulimu nagusukkulumya katonda bagufudde katonda omulala okuva ku katonda ono bayibuli ekyo kyeyogera nti abo bonna tobanga nabakatonda ayinza okuba muganzi wo nga bwe nayogedde ku mukyala ayinza n'okuba omwami ngaomukyala omwami yakufukidde katonda omulala kayinza okuba akabina obadde okimanyi nti omuwala n'akabina kayinza omufuukira katonda ku nsonga yakabina katya omuadiventi oba omukristaayo omutuufu ayina engoye zasobola okwambala okusigala nga muadiventi naye olw'okuba oyina akabinako kagejja bulungi kewumba bulungi kalinga akasuwa mukama yakakuwa kati gweolaba ngaokwambala ngaomukristaayo tekajja kuvaayo noyambala buli bwennyini obukete kaveeyo oba okafudde katonda okasukkulumiza mukama bibuterevu buli kimu kyosukkulumya ne kikujja ku nzikiriza katonda gy'ayagala okolemu oba okifudde katonda omulala okuva ku ono olwo beyita bakabaka nze kabaka nze katonda walaga nze katonda nze katonda beyita bakatonda bakabaka we batyo naye abantu abo nze ŋŋamba baba bagezaako kulaga nti ekintu ekyo bakikola bulungi ate nnyo ne bambi baba tebannaba kweyita bakatonda si be bo bayibuli beeyogerako kugamba kasita osukkulumya ekintu kyonna okuva oyinza n'okusukkulumya omusumba wo butereevu si bakirona ddi kisobokera ddala osobola okusukumya omusumba ogolabanga katonda ngamba kangende omusumba gundi naye nga gwe olinga anoonyayo muki omusumba ekifo kyonnoonya kani katonda sebo oyogedde ku kyomusumba nze nali mbalabyeko so mu babiri nga ne bw'omusomera olunyiriri mu bayibuli n'omugamba nti olunaku olutuufu okusinzizaako katonda okukuŋŋaana mu kkanisa lunaku lwa satade ye sabbiiti nga yakugamba mbirabye mu bayibuli bituufu naye sooka kubuuza musumba wange okitegedde ekyo kitegeeza katonda amulese amuvuddeko nga bayibuli eno kigambo kya katonda ddala era buli woba osoma bayibuli kitegeeza oli mu kwogera ne katonda ddala naye ali mu kwogera naawe ddala kitegeeza bakugambye n'ogamba gwe katonda ndeka soka kubuuza musumba wange kambuuze musumba yakusinga oba omufudde katonda ng'ono omujja ebbali ebyo byonna abinenya Morini mwabakyala lwaki musinza abaami bammwe okusinza katonda muteeka lino lwaki musinza abaami bammwe musinza abasajja okusinga katonda lwaki abasajja mubateeka mu kifo ekisooka kano ne mumuleka kiki nti ate tuba tugudde nnyo nabo mu mukwano netwerabira katonda waffe ate yatutonda tugamba tubaagala nnyo tugudde naye mu mukwano era buli kimu ye naye ate newerabe nti katonda yakola ki yakutonda kituufu tugamba abawala bagwa mu mukwano besikale baagala nnyo okusukkulumya abaagalwa baabwe okusinga katonda munange omwagalwa akyali ku UG TV yaffe n'ey'omulembe MUG TV eno y'ekigambo kya katonda olwaleero twagala kulya budde bwatulese edda twagala kuyingira mu sabbiiti ya mukama entukuvu ekyo muli mwagalwa sigala nga okyekuumidde ku radio program ku TV yaffe eno ennungi mukama akutwera omukisa munange weeraba